okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Basewo ne bannyabo balamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama kubanga atuwadde omukisa n'olwaleero keesa obudde. Twebaza Mukama atuwadde amaanyi, atuwadde omukisa okubeera nga tukyasomuka gw'obulamu. Ekitiibwa n'ettendo bibye. Ate ntuuse okusaasira kwange eri abo abalina endwadde, abalwadde, abafiiriddwa. Njagala okubazaamu amaanyi nti Mukama afaayo gye muli era afaayo eri obulamu bwammwe. Njagala okubagumya nti ajja kubawonya ate era ajja bajjanjaba mu Mukama waffe. Olunaku olw'eggulo nga 27 twayize ku kasimu kakaffe omutwe gwabadde ogugamba nti omuggo ogugera nga lugamba olunyiriro lw'okujjukira nga luva mu Kubikkulirwa Essula 11 olusooka olugamba nti n'empeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo malayika ng'ayogera nti golokoka ogere yeekaalu ya Katonda n'ekyoto n'abasinzizaamu. Era ntulaba Essaala eyagamba nti gwe omuzimbi w'eggulu zimba yeekaalu yo mu nze nsobole okujjukizibwa Omwoyo Omutukuvu n'okuweebwa obutuukirivu bwo. Basewo ne bannyabo nzikiriza Mukama waffe nti bye twayize twabiyize bulungi era Mukama yatuwadde amagezi agabitegeera. Kansubire naawe atandaba atweyunzeeko olwaleero ng'olunaku olw'eggulo tewabaddeko, nja kukusaba nga nkwegayirira osobola okalipuleyinga Mukama waffe n'otegeera obubaka obulimu. Olwaleero tugenda kuyiga ku mutwe ogugamba nga 28 tugenda kuyiga ku mutwe ogugamba nti oluggya lw'abamawanga. Oluggya lw'abamawanga. Katwebaze nga tugenda okutandika. Ekisaa kino okwagala kwa birungi nnyo gye tuli Mukama. Nate nga tugenda okuyiga omwoyo ow'amagezi katuyigirize byonna. Ate tubitegeera tubiteeke mu nkola. Tukusaba Mukama atulungamye mu bye tugenda okuyiga olwaleero. Tubeere byonna okweta mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Oluggya lw'abamawanga. Olunyiriro okujjukira luva mu kitabo kya Kubikkulirwa nga bulijjo essuula ey'e11 olunyiriri olwokubiri. Lugamba nti n'oluggya oluli ebweru wa yeekaalu luleke ebweru so tolugera kubanga lwaweebwa abamawanga n'ekibuga ekitukuvu balikirinyirira emyezi 42. Kanduddemu nti n'oluggya oluli ebweru wa yeekaalu luleke ebweru so tolugera kubanga lwaweebwa abamawanga n'ekibuga ekitukuvu balikirinyirira emyezi 42. Kubikkulirwa 11 olunyiriri olwokubiri bw'atyo bw'ayogera. Omunnyonnyozi yawandiise bw'ati: weetegereze nga si buli omu ali mu kusaalirwa weetegereze nga si buli omu ali mu kusalirwa omusango, anti era ebyawandiikibwa bitugamba nti kubanga obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nnyumba ya Katonda nga bwe tusoma mu kitabo kya Peetero ekisooka olunyiriri olwokuna. Peetero ekisooka essuula 4 olunyiriri olw'17 agamba nti okusala omusango kuno okusookawo kunoonyereza ku bo abagamba nga bwe batalina musango olw'omusaayi gwa Kristo. Kankaddemu agamba nti okusala omusango kuno okusookawo kunoonyereza ku bo abagamba nga bwe batalina musango olw'omusaayi gwa Kristo. Owooluganda obadde okimanyi nti tulina baganda baffe nga bo bakkiriza nti olw'omusaayi gwa Kristo tewali mateeka, olw'omusaayi gwa Kristo tewali musango, kubanga oba oggyewo amateeka kitegeeza n'ekibi tekiriiwo. Ate onaategeera otya nti okoze ekibi ng'ogaanye etteeka? Era bo bakkiriza nti twalokolebwa lwa kisa. Era abo agambye nti omusango gutandikidde ku abo bennyini okubasalirwa abagamba nga bwe batalina musango olw'omusaayi gwa Kristo.
Basewo ne bannyabo tutambulira mu kibi, tuli mu nsi ey'ekibi. Kyova olabanga n'omwana omuto bw'azaalibwa atuukira mu kukaaba nga ng'alaba ensi gy'ayingiddemu si yakubonaabona, nsi ya kibi, ekibi kya buzaale. Annyonnyola agamba nti ab'amawanga abo abateetwala kubanga nga benkanankana n'abantu ba Katonda balekebwa wabweru. Kino kitegeereza ddala batali Bayudaaya n'Abayudaaya wabula ab'omwoyo. Kyava gamba nti kino tekirina bwe kitegeereza nti ab'amawanga tebalivunaanibwa kubanga ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo walisalirwa omusango. Muganda wange mwannyinaze, nsaba nkutegeeze nti oba oli mweru oba oli muddugavu, oba olabika otya oba olabika otya, oba oli mulokole oba oli mulugwala, oba oli muki oba oli muki, ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo walisalirwa omusango. Ffenna kitugwanira okuwa empeera yaffe. Ffenna kitugwanira okuwa embalirira olw'ebyo bye tukola. Ffenna tulina okufuna empeera nga Bayibuli bwegamba mu kitabo kya Kubekulira essula 22 onyola 16 n'eziddirira 12 n'okuddirira wezikirira. Tiraba nzija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli, obanga mulungi obanga mubi. Ekyo tekikweyunuza olw'okuba oli mu kisa kya Kristo. Weewaawo ffenna tuli mu kisa kya Kristo, naye ffenna kitugwanira okubeera awasalirwa omusango, era ffenna tujja kulabisibwa Kristo walisalirwa omusango. Kijja kubeera kya nnaku nnyo eri omuntu agamba nti nze ndi mu kisa kya Kristo naye ng'aganya amateeka ga Katonda okutuuka ku lunaku olwo n'afiirwa obulamu obutaggwaawo. Naye ate kya ssanyu nnyo eri oyo akondera ebiragiro bya Katonda, kubanga ku lunaku Kristo lwalisalirako omusango, mwana wattu gw'ojja kufuna empeerayo nga bw'obulamu butaggwaawo n'okutuula mu ntebe ey'obwakabaka. Mukama waffe yeebazibwe. Ebigambo ebyo ng'oyagala okwongera bitegeera tujja kusoma mu Bakolinso ekyokubiri essula 5 olunyiriri olw'10 nawo atulaga ebigambo ebirungi. Katusomewo Bakolinso ekyokubiri essula 5. Bakolinso ekyokubiri essula 5 olunyiriri olw'10 lugamba bwe luti. Olw'10 lugamba nti olw'10 lugamba nti kubanga ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo walisalirwa omusango, buli muntu aweebwe bye yakola mu mubiri nga bwe yakola, oba birungi obanga bibi. Bayibuli egambye nti kitugwanira okulabisibwa Kristo walisalirwa emisango, buli muntu aweebwe bye yakola mu mubiri nga bwe yakola, obanga birungi obanga bibi. Wekuwe mutoki weka weekebere ddala kituufu byokola osaanidde okulabisibwa awali omusango, era osaanidde okuweebwa empeera kubanga byokola mu mubiri. Bayibuli gamba nti asiga obukyayi alikungula bukyayi, asiga obulyazaamaanya alikungula obulyazaamaanya, asiga obwenzi alikungula ekyo, asiga obukabakaba alikungula ekyo. Gwe manya buli kyosiga kyogenda okukungula, naye ate kyassanyu nnyo nti oyo asiga ekigambo kya Katonda era alifuna ebikungula nga kyekigambo kya Katonda. Tugamba nti amiina. Gwasiga okwagala, okwagaliza, essanyu, okuyamba mu Mukama waffe, naawe olikungula. Tugamba nti amiina. Era olikungula n'empeera eribeera ekirabo eky'obulamu butaggwaawo. Katoyongereyo agambye nti mu kuwoolezebwa kwa Ezekyeri
omusajja yagera bbugwe okwawula ebitukuvu n'ebitali bitukuvu. Ebyo tubisanga mu kitabo kya Ezekiel Sura 2 olunyiri olwa20. Ebirowoozo byaffe bitwalibwa ku kuteekebwako kw'ebibinja bibiri, ekimu nga kiri wabweru wa yeekaalu n'ekirala nga kiri munda. Tukyali mu kasiriikiriro ak'akagombe ak'omukaaga n'ak'omusanvu, mwe tuweerwa omukisa okutunulako munda mu bibinja bino byombi. Omunnyonnyozi agamba nti ekibinja ekisooka kirimu abo aboogerwako mu kubikkulirwa Essula 10, abaasigalawo ba Katonda abalina okukkiriza okunywevu mu Kristo, abaluŋŋamya okuyita mu biseera ebizibu. Ekibinja ekyokubiri kitulagibwa wano mu kubikkulirwa 11. Enneeyisa y'ekibinja kino erabikira mu ekyo ekyaliwo mu kiseera ekimu eky'obunnabbi. Emyezi 42 okusinga ekimanyiddwa ng'emyaka 1206 egy'obunnabbi, nga bwe tulaba mu Danyeri Essula 7 olunyiri olwa 25 ne Danyeri 12 olunyiri olwa 7, kubikkulirwa Essula 11 olunyiri olwa 3, kubikkulirwa 12 olwa 6, kubikkulirwa 14, kubikkulirwa 13 olunyiri olwa 5. Agamba nti abantu bano obutafaanana abo abali mu kibinja ekisooka si beebo abayigganyizibwa, be bayigganya. Kitalo nnyo olw'okubanga waliwo ebibinja ebyo bibiri. Ffenna twalibadde mu kibinja kimu, ng'era ekibinja ekyo kyekyokulindirira Kristo. Ekibinja ekyo kyekyokunyweza okukkiriza kwaffe mu Yesu n'obwesigwa. Ekibinja ekyo kwe kukkiririza ddala nti amaanyi ga Katonda gakola mu ffe era gakola mu bulamu bwaffe. Kyava nnyonnyodde mu wali nti ekibinja ekisooka kirimu aboogerwako mu kubikkulirwa 10 abaasigalawo ba Katonda abali mu kukkiriza okunywevu mu Kristo, abaluŋŋamya okuyita mu biseera ebizibu. Bassebo ne bannyabo, abakkiriza abalina okukkiriza n'okunywerera mu Katonda bayita mu kusoomoozebwa ne mu biseera ebikyasinza okubeera ebizibu, ng'ofudde ne ku kuyigganyizibwa okukwata ebitala, ng'ofudde ne mu kuyigganyizibwa okubateerawo amateeka agabalemesa okusinza ku lunaku olwa Ssabbiiti. Balina nabo ebiseera bye bayitamu ebizibu. Twala ekyokulabirako, ebiduula bisanyusa omubiri. Teri kitasanyusa mubiri nga genda biduula. Naye oba olina okukkiriza mu Kristo Yesu, obeera mu kuweereza okw'enjiri, ne weewala ebiduula. Kambabuulire, abantu abali mu kibinja ekisooka nabo bafuna okusoomozebwa nti nabo baagala okufuna engoye ennungi, naye nga ze ziriwo zeŋŋamba, zengoye ezibatipa, zengoye ezibuka amavivi, naye ne basalawo bambale mu nnyambala eweesa Katonda ekitiibwa, ne batakola na kutuukiriza kwegomba kwa mubiri. Gwe bantu abali mu kibinja ekisooka. Oli mu kibinja kisooka oba ekyokubiri, buno oba kansaba butuuke ku buli mutima gwa muntu. Era nkusaba nga nkwegayira muganda wange mwannyinaze, odduka obusungu bwa Katonda obugenda okujja, okkirize Katonda, omugoberere, omwagale. Bayibuli kyevugamba nti kale obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Mukama Katonda yatuteekawo amawulire amakubo amalungi ag'okuyitamu, n'atuwa ebiragiro bye tubigoberere era tubigondere. Ate n'ekisinga okubeera eky'essanyu, Mukama Katonda n'atuwa amagezi agatumala okudduka ekibi n'okukiwangula.
Bayibuli kyevigamba nti Kristo abalungamya okuyita mu biseera ebizibu. Ffe tetusobola kweyisa mu biseera bizibu, wabula Kristo Yesu yekka yasobola okutuyisa mu biseera ebizibu. Bayibuli omunyonyozi kyava yongerayo ng'agamba nti abantu bano obutafaanana abo abali mu kibinja ekisooka bano tuli ku bakubiri nti bo be bayigganya abatukuvu ba Katonda oba abasigalirawo ba Katonda. Agambye nti abalinyirira ekibuga ekitukuvu. Tulaba enjogera eno y'emu mu kitabo kya Danyeri 7:19-23 ne Danyeri 8:10 ne Danyeri 13. So era weetegereze nti ekirinnyirirwa be baasigalawo ba Katonda, ekibuga ekitukuvu n'abaasigalawo bali kimu. Tugamba nti amiina. Bassebo ne bannyabo, njagala tumanye nti ekibuga ekitukuvu n'abaasigalawo bali kimu, era abatukuvu babeera mu kibuga ekitukuvu. Kaakati bano abali mu kibinja ekyokubiri balinnyirira yeekaalu oba ekibuga ekitukuvu. Kaakati kitegeeza bw'ojja n'olinyirira ekibuga ekitukuvu nange alimu ayasigalawo wa Katonda oba ogenda kunninnyirira. Bassebo ne bannyabo, twegendereze nnyo obutabeera mu kibinja ekyokubiri ekyabayigganya abasigalira n'abatukuvu ba Katonda. Bayibuli kyeva yongera okunnyonnyola ng'egamba bw'eti, agambye nti ekibuga ekitukuvu n'abaasigalawo bali kimu era kye kimu. Abantu ba Katonda bali omubiri gumu. Tugamba nti amiina. Era yeekaalu emu. Tugamba nti amiina. Bayibuli kyeva yogera mu Befeso nti Katonda waffe omu, okukkiriza kumu n'okubatiza kumu. Tugamba tutya bassebo ne bannyabo? Tugamba nti amiina. Kankiddemu. Agambye nti ekibuga ekitukuvu n'abaasigalawo bali kimu era kye kimu. Abantu ba Katonda bali omubiri gumu era yeekaalu emu. Weewaawo nga bwe tumanyi nti Mukama atuwa ebirabo eby'enjawulo. Olina abeera omuyimbi, waliwo atasobola kutuna mu kamera zino naye ng'alina ekirabo ekyokutendereza. N'ebyo byonna tubikola kubanga tulina Mukama waffe omu. Bassebo ne bannyabo, tulina kutambulira mu bigere bya Yesu kubanga Yesu Kristo naye ali kimu n'Omwoyo Omutukuvu, ate ali kimu ne Kitaawe ali mu ggulu Katonda waffe. Tulina kutambulira mu bigere bya Yesu ne tugoberera entambula ya Yesu. Bw'otunuulira entambula ya Yesu, Yesu Kristo yatambula abuulira enjiri. Gwe wooli bakimanyi nti oli mubuulizi wa njiri? Gwe wooli bakimanyi nti w'obeera oli mu Adventist oba tebakimanyi? Gwe wooli abantu bakimanyi nti olunaku olwa Ssabbiiti lunaku lwa 7 era olunaku olw'omusanvu ye Saturday? Oba bassebo ne bannyabo, tuli omubiri gutya? Tuli omubiri gumu. Tulina kutambulira mu bigere bya Yesu Kristo. Yesu Kristo okubatizibwa kwe kwali kwakunnyikibwa mu mazzi amangi. Muganda wange mwannyinaze, gwe okubatiza kukkirizaamu kubatiza kwa kubatizibwa mu mazzi amangi oba kubatiza kulala? Ekibuga ekitukuvu abaasigalawo bali kimu era kye kimu. Abantu ba Katonda bali omubiri gumu era yeekaalu emu. Era weetegereze nti akasiriikiriro akaliwo wakati w'akagombe ak'omukaaga n'ak'omusanvu ekisanyusa kaliwo lwa nsonga emu, abantu ba Katonda abawangula mu kuyigganyizibwa. Tugamba nti amiina. Muganda wange mwannyinaze, ebizibu ebikutuukako obiyiseemu otya? Ebizibu ebikutuukako weesalidde magezi ga kuva Katonda, weesalidde magezi ga kugenda mu kusamira, weesalidde magezi ga kukola bitali bituufu, weesalidde magezi ga kuyuza wa Luganda, weesalidde magezi ga kukola nti
an eye for an eye. Tiliso kuliso, liso ligatwengana liso. Oli wakuba omuggo naawe ogumudize. Basebo ne banyabo kambabulire abatukuvu ba Katonda bayigganyizibwa era bayita mu kusomozebwa okwenjawulo. Naye Bayibuli egambye nti akagomba ak'omusanvu ekitusanyusa era ne kitugumya nti kaliwo lwa nsonga egi emu yeriwa nti abantu ba Katonda abawangula mu kuyigganyizibwa ke kagomba ako. Basebo ne banyabo tusabe Mukama atusaasire akagomba ako bwe kalivuga. Akagomba ako bwe kalivuga fenna tubeere nga tugwanidde okuweebwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu era tubeere nga tusaanidde okufuna amaanyi, tusaanidde okufuna ekirabo eky'obwakabaka bwa Katonda. Essaala ey'olwaleero muganda wange mwannyinaze gye nkusabira nga tugenda mu mirimu gyaffe egy'olunaku olwaleero kigamba nti omulamuzi ow'ekisa tusaba okuyita mu kwegganyizibwa n'okugezebwa tusangibwe wakati mu yeekaalu yo entukuvu era tuli kimu olw'omusaayi gwo ogw'omuwendo. Mukama waffe yeebazibwe. Okwongera okuyiga tujja kuyiga mu kitabo kya Ezekieri 44:9 Matayo 25 okuva ku lunyiriri olwa 31 okutuukirira ddala ku lunyiriri olwa 46 Luka 20:24 ezo zennyini Mukama waffe tujja kusaba atuyambe tuziyige era twongere okutegeera ekisa kye. Ensonga enkulu zendabye mu kasisimuka akolwaleero ziringa 3 weewaawo 4. Esookera ddala basebo ne banyabo ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo waalisalira emisango. Ensonga ey'okubiri nga tusomye mu Bakolisi 5:10 nti buli muntu ajja kuweebwa empeera ye. Buli muntu aweebwe ng'ebikolwa bye biri obanga birungi obanga bibi. Ensonga ey'okusatu nti akagomba ak'omusanvu kaliwo lwa nsonga emu nti abantu ba Katonda abawangula okuyigganyizibwa. Essaala yange erwaleero gye nkusabira muganda wange mwannyinaze nywera owangule mu linnya lya Yesu Kristo. Nywera kubanga Mukama ali wamu naawe era ye yeeyamye okutuluŋŋamya n'okutuyisa mu biseera ebizibu. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Nja kusaba twewombeeke olw'okusaba awamu n'okwebaza. Oli mulungi oli wa kisaayi Mukama Katonda waffe. Weebalire ddala kubanga otukuumye. Weebalire ddala kubanga emitego gy'omulabe Sitaani gituyisaamu n'emirembe n'otukuuma. Weebalire ddala kubanga otuwa ebyokulya ebyokunywa awamu n'ebyokwambala. Weebalire ddala kubanga otuyisiza mu kiro bangi tebasobodde keesa budde naffe baani boleseewo. Nate Mukama nkusaba nga nkwegayirira yongera okutubeera mu buli mbeera. Byetukusobya tusaasire otusonyiwe byetukusanyusa erinnya lyo lyebazibwe. Nate nga tugenda okutandika olunaku olwo lwaleero amagezi okumanya n'okutegeera Mukama ebiva gy'oli kabitambule wamu naffe. Mukama Taata bituluŋŋamye nga byonna bitukola. Wa omukisa bizinensi zaffe. Wa omukisa Mukama gye tukolera. Mukama Taata tuyambe tujjuze Omwoyo Omutukuvu. Buli we tutambula abantu balabe nga ggwe so si ffe. Kusaba nga nkwegayirira tubeere mu byonna ayi Mukama. Ekisinga obukulu tusaalize obwakabaka bwo obw'omu ggulu. Okusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Kwagaliza olunaku olulungi. Mukama akuwe nnyo omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.